Ate mulowooza omuyimbi Eddie Kenzo talumbiddwa. Ekiri mu bayimbi b'e Uganda kyo kikambwe eddala kaakati nno Ragadi kw'ossa ne Fina Masanyalaze abavuddeyo ne babeera nga ate balumba Edilisa Musuuza pulezidenti wa Federation nti nno munnange yateekebwa ku kiwandiiko era n'ayitibwa naye ate munnange teyasobodde kuba nti nno ajja mu meeting oba mu lutuula olubaddeyo. Kaakati nno bano babagambye nti kino tekigenda kubeera nga ate kibalemesa kutwala maaso n'omulimu gw'okutereeza industry ey'abayimbi. Ragadi munnange katukuwa katambike. Lwaki fe poliisi etusinga obunene ne poliisi yasoose wano lwaki ministry etwala creative sector creative industry egamba UNCC NCF mubeeraawo twagala mutulage kyemuyinza okukola bapromota bakuŋŋaana ne bajja wano netuyita UMA nejja wano netuyita Federation ku lupapula luno netejja wano fe tujja genda mu maaso na industry njagala bagamba bino tebiri personal bino bya industry bino bya Uganda. That is why buli kyolabangako ekigambo national kiweemu akati kino njagala kitegeeza abatulabe olaba ekigambo kiriko national kimanye nti nsi yonna. Njagala bagamba Uganda Police bwebanga etudde awantu negamba ntojja kukola kivulu promota gwe nemuliranga ekivulu tebajja kuwa pamiti. Kino kyetubagamba kikuwala na muntu. Njagala mbagambe nti mwabatannalabako waliwo abantu abali mu nkuuka abamenyeka emikono n'amagulu ababibwako essimu n'abakola kibo n'abakomplaining ne polisi yeegambe mwabakulembeze baba creative bano lwaki temuvaayo okukola mulimu gwammwe. Omulimu oguffe gwe tukola tugamba nti tukwegayidde tojja n'eggaali bannaye abakyali n'eggaali nga tennakola buzibu bwonna buzifeeko. Obuzibu bugenda okufuna buli bwe buti babagambe muleete abantu bana ekisingako ku bantu abana babeere bawalizibwa basasule bayingire so naye banga bagenda kutambulirako kijja kukwasa banemuuliza amateeka nga begatambula zino sibiri personal betwayise tubayise abatazi tebazze omulimu genda mu maaso. Bwe bitya nno webiri era nga tukyali ewa Ragadi oluvannyuma lwa poliisi okuvaayo n'eryoka ewera ebigaali byonna eby'abayimbi. Ragadi bw'ati bw'ayogedde. Waliwo abadde amanyidde nti batatambudde na gaali ye tebikola naye poliisi gyetaddewo olina okutambula n'abantu bana bonobeewo okutaano. So those 5 people is just enough. It's just enough. Kirina okwonoona system ya music nga bweri wakati abantu babadde bajja najja n'abantu 30 ekisookera ddala bayingira bwereere. Ekyokubiri batuuka munda babba amasimu g'abantu. Ekyokusatu bayingira munda basangayo abayimbi besakolagana nabo ne bazikuba. So byebyo okutereeramu. Kuendelea kufunza kupanisa gamba wahanza abakutambira okukola basa kutale manager kwa bawadde okulira gambo nakola bagenda kukozesa ki okumanya abapakko. Kibira kyawo nnyo oba mwagala okukakasa amakulu batwali atalina katambi kabayimbi badde batambula zayo akatambi olabe omuntu najja ne baasi emu nga y'abantu babazze kukola ki ebintu byenjogera tubeere logical. Waliwo etteeka ne logically otambudde n'abantu 30 ozze kuyimba ennyimba 3 dala kiki kyoboyagaza abantu by the end of the day kyekivaako abantu nti asatu ago batuuka backstage basangayo ffe abanafu nga ndi ne DJ wange olwo bajja tulinnya nga lumonde. Subscribing, liking, atereka obaka bwawo mu comment section. Waddenga Frank Gashumba munnange yagambye mbu simanya president wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu president Museveni yamuteekamu ssente okwesimbawo mu kalulu. Kakati nno avuddeyo n'alyoka alumba Muhoozi amugambye nti ssebo sikutya olaba sitya kitaawo naye ate ggwe Muhoozi. Akatambika kano. But I want to tell you, Muhoozi, I don't fear you, man. I don't. I can't be intimidated by these criminals. If I don't fear your father, then what about you? I just ignore you because you're not worth
responding to it. We are dealing with a bigger dictator, and by extension, dealing with him. So, the world watches everything. They know where I stay. I don't move with guns. I move alone. Mbera magere. Okay? Nangi agado kumula bakonge mondo za zijeko na speaker wali. Video eno jimpere like mukwano atoleka obubaka bwawo mu comment section tugakuwangate abwe tugafuna mu mawulire amalala munange Bobi Wine avuddeyo n'abeera ng'ate ayogera ku nsonga z'abayimbi abalwanye atwogera ku Pallaso kw'ossa ne Alien Skin. Kati okuva benabaayo nga muli mu music industry balo baagala creatingayo muyimbi mulala. Musabe mwetagane mubuulira, there is only one Bobi Wine. So kyanaku nnyo naye tebayiga. Nali ntunula nendaba obumenyi bw'amateeka mwalaba abalenzi abajja wano ne bakola effujjo. Era amagezi gwe tuwa bannaffe ba ignoring tembawa importance kubanga Katonda tiyebaka era mujja kola buli kibi kisasulirwa ku nsi ate mu time ate mu cash. So mwalabye kubanga yo gavumenti eriwo okudifendinga ng'ekivulu kya Catherine Kusasira munange kisembedde naye tubeerabira n'ekya Spice Diana nayo kyo kiriyo olunaku lwe lumu. Kati nno munange ate mulowooza ekifaananyi kibadde tekikubye Abitex. Abitex nno munange ate ye obuzibu abutadde ku bbalamu nti yandibanga yabadde emabega w'okugwa kw'ekifaananyi kino akatambi ke kano. Abasinga okuyimba obulungi era ensonga lwaki balamu yange asindisa amayembe balamu yakola ebintu balamu lwakyakola ebintu badde mbagamba enteekateeka gyenteeseteseemu Kasalina Kusaasira nga abasinga okuyimba obulungi era ensonga lwaki balamu yange asindisa amayembe balamu yakola ebintu balamu lwakyakola ebintu badde mbagamba enteekateeka gyenteeseteseemu Kasalina Kusaasira tikomaweeka kitaawo hakulindiridde olwo luyimba lwa munnange Wilson Bugembe. Kaakati no munnange ate mulowooza Ssaanya tebamwaniriza bazeemu ne bamwaniriza mu kibiina kya Nuupu nga woli mu kulaba akatambi ako katusuubire simbega katusuubire temwejjuse naye nga munnange bw'atyo Ssaanya bambi waweereddwa second chance okuba nti naate adda mu kibiina kya Nuupu. Mujahideen huyo akomyewo eka akomyewo baka mu nyumba Mujahideen abaddeko ng'omukulembeze ayogera nawulira ezigenda mu maaso atokerawo kusebe mu dakiika ntono nnyo. Oluvannyuma lw'abapromota okuvaayo ne bawa emyezi 3 nga Alien Skin kw'ossa ne Pallaso tebalinya ku stage, kaakati n'abapoliisi bavuddeyo ne baanukula akatambi ke kano. Naye bw'ogaana Alien Skin okuyimba ng'ow'ekivulu ate promota omu n'amukkiriza okuyimba tetugenda kugenda ku stage kukunalayo Alien Skin ekyo tekikkirizibwa ku saidi yaffe. So bwe baba balina resolution zonna ze bakkaanyaako zibeere nga ziyitibwa mateeka awo tujja obba nga tuzikolako enforcement okulaba nti zikwatagana bulungi nga bo nabo okuba nti balina bye boogeddeko ebyokwetereeza okuba nti bassa kimu ensonga ez'enjawulo bwe baba basazeewo basalirewo ddala n'ebirala bye bajja obbannyonnyola nga bavudde mu meeting.
naye ensonga enkulu ebadde ya ggaali. Mu mawulire amalala munango olutalo wakati wa Rama ku TikTok kwessa ne Tamale Mirundi Junior lukyagendera ddala mu maaso. Junior yatiisiza nti najja genda alumbe famire ya Rama. Kaakati nno ne Rama naye avuddeyo n'abeera ng'ate ayanukula Tamale Mirundi Junior. Obutambi bwe buno. Bw'onvuma Rama sobola kuddamu ate sobola kunyiigira kuba embeera gy'oli mu yombi. Oli mu dinayo, Rama oli mu dinayo. There is a difference between having a man and wealth. Abaana obusiiba obungi ku TikTok muli mu dinayo. Ojja omanyiira abantu Rama wakakuba ekyeyo emirundi ebiri. Kino ekyeyo kyakubiri. Naye n'obudde bw'obeera ku mulimu Rama butwewuunyisa. Okola ddi? Goloza okuvuma abantu. Rama wano social media eno nze ngiruddeko. Abantu bano baagala oggwerayo. Ezo kontenti z'okuwemula it will catch up with you. Mwagadde nnyo likes ne shares naye muve mu denial Rama mudde mu reality. Alien skin gwowolereza mugagga yagaggawala. Rama alien skin takyasula njala naye gwe oli ku kyeyo. Bw'aba alien skin yali akwagala nnyo lwaki oli Dubai? Eri abeera Dubai ayagalayo. Nze nagenda Dubai samalayo na wiiki. Omusana gwanjo kyamabina ne gavaamu omukka. Kyovulaba omuntu alya ssente yankuba kyeyo. Mbeera naye n'olutalo. Dubai tewabeereka. Nze omusana gwanjo kyamabina. Wiiki egyo nenva Dubai. Era bwe nalaba embeera gye mukoleramu Abannayuganda bali e Dubai siddanga muvuma kadaama. Kyankwatako. Musula bubi. Osula mu bed space teyenkana na kiyungu. Gwavuma abantu. Mukyalya ku nsi mwefudde ebiwemmeneku. Rama ffe tuyina omukisa nti nze kitange yagenda ova ku nsi nga nazimba. Nze Rama nva mu famire engagga ddala. Mpola Junior genda mpola osusse we wandikomye mu kusooka wakubira Kabaata ng'ogamba Kabaata mbulira maama wa Rama gyali nina omukola ekikyamu. Junior nga gwakyogera ate olina abajulizi kwebali wano abajulizi bangi. Wayita mu Kabaata n'omugamba Kabaata mbulira maama wa Rama gyali mukola ekikyamu. Kabaata n'angamba nensirika n'engamba tumuleka akole ekyayagala. Era oluzeeko wano nagambyeko ng'ovuma Alien Skin ne Maama Fiina ogenza okubidde Abawo Fulanka ali mu bantu bange ali bakubira bo bennyini bajja baŋŋamba Rama wabadde ki n'Abawo Fulanka. Abawo Fulanka ababuuza omanyi maama wa Rama gy'abeera. Imagine mukazi talina buzibu. Bw'abanga yanzaalanga nze avuma yisi yavuma nze avuma. Nze maama wange tajjangako na mu kamera tomulabangako. Maama wange tavumangako ku muntu yenna tayogeranga nako. Era ne byenkola abivumirira era ŋŋamba. Naye wodda ku mukazi ali innocent atalina kye yakola. Junior genda mpola maama wange. Va ku maama wange oba oyagala mwebakako ŋŋamba. Ogenda omusabe emirembe naye va ku maama wange. Junior va ku maama wange. Gwe jinzo loozo ina connection nti olw'okuba ogenda ewa Jenosali Musale. Wallahi kwata ku famire yange billah. Woba oyagala okukakasa wallahi billahi Junior siri musiraamu lwalinnya ndi musiraamu akkiriza nti Allah yatugamba twagala abazadde. Kwata ku muzadde wange ojja kakasa. Junior bakuwaana kwata ku muzadde wange ojja kakasa lwaki nabbi yatugamba we mubanga mumaze okusaala mwagala abazadde ababiri birruli walidayini ihsana. Kwata ku maama wange oba taata wange yafuna ekizibu. Junior baba bakuwaana obulalu n'obwa zolo. Nze siri musiraamu walinnya. Ndi musiraamu alina llo. Ndi musiraamu alina omutima. Wallahi nga ne wemba nfudde lwakulwanirira bazadde bange mmanya nnyingira jjana. Zanyira ku famire yange ojja kakasa. Gwe gizanyireko ojja kakasa. Before bonga tebannakola kintu ojja kakasa nti Rama w'amaanyi. Omanyi muwungira nnyo ku famire z'abantu. Junior yava ku famire yange.
Gwobanga wayimirira mu nnyoko n'omuvuma nze nvuma abantu sivuma bazadde. Sisobola vuma maama wange obanga wadda mu famire zo ne mutabagana n'olowooza mbu obwo butamiivu bw'ojja buleeta ku famire yange si we kiri. Junior va ku famire yange, Junior va ku famire yange. Billahi tallah Allah atugamba birruli walidaini ihsana, mwagale bazadde bammwe wahan ala wahan, omu ku bo oba bombiriri ne waanaaba maama yekka nja kutabuka ku mmange naye nga tonnafuna kizibu mu famire yange. Nkulabula va ku famire yange, va ku famire yange. Nze maama wange oli waddembo muvuma era naye atawo oba osusse. Tambudde obadde mulabi mulungi walikukumira ku Newspark channel. Wano tukuwa amawulire nga bwetugafuna wekumire kweno yoka ni munange tosibulanga tompadde like ate n'okuleka obubaka bwawo mu comment section aba commentinga ku videos zaffe bamikwano mutukolera ddala bulungi era nze nsaba busabi Mukama Katonda akuwe gwe akyosinga okwagala. Nawe ya subscribing edda nkwagala nnyo n'atanaba nkimanyi nti n'ogenda kubeera nga ate okikola subscribing mukwano neyanziza nnyo beera bulungi weraba.